Zabadde ziwera ssaawa 9:30 nga bukya mu ggwanga erya Buyindi mu kire kyakeesezza olunaku olw'eggulo eggaali y'omukka nnamba 19321A n'egwa okuva ku luguudo kwe yabadde etambulira mu ssaza ly'e Uttar Pradesh ku kyalo Pukyara okukakkana ng'abasaabaze abasukka mu 120 bafudde ng'ate abali eyo mu 2 nga be bali mu mbeera embi. Ekyaviiriddeko eggaali y'omukka eno okugwa tekinnazuuka kubanga abamu ku baawonye bagamba nti yabadde etambulira ku misinde egya bulijjo. Wadde nga yasoose n'esiba ate oluvannyuma n'esimbula omulundi gumu nga n'ekyaddiridde baawulidde kugwa. Okusinziira ku mawulire agaakavaayo abantu 123 be baakafa kyokka nga waliwo abalala abatannazuuka ate nga 50 be bawera ennemba n'ebisago nga 72 bo baliko kikuba mukono. Eggaali y'omukka eno olwagudde yakutuseemu ebitundu ebyagudde ku binnaabyo ng'abantu Ssekinnoomu n'ebitongole byayanguye okudduukirira ne batema okuyingira okuyamba ababadde bakyali abalamu nga ne greda zaaleeteddwa okusitula ebitundu ebyabadde byebase ku bantu. Kino kyaleeseewo ebyentambula okugootaana olw'ensonga nti oluguudo lw'e Pukyara lwe lusinga okukozesebwa eggaali z'omukka ezisinga era ng'eggaali endala zaawalirizibwa okukozesa enguudo endala. Eggwanga lya Buyindi likwata kyakusatu mu nsi yonna okwettanira ennyo entambula y'eggaali y'omukka ng'abantu abasoba mu bukadde 23 be bagyettanira kyokka nga ya mutindo mubi nnyo ddala olw'enguudo okuba enkadde era nga kisuubirwa okuba nti kyekyaviiriddeko n'akabenje kano. Akabenjedde kabusaako eggaali y'omukka akaasembayo okugwa mu ggwanga lya Buyindi kaaliwo mu mwaka gwa 1981 ggaali y'omukka bwe yava ku luguudo lwayo n'egwa mu mugga Bagmat mu mambuka g'eggwanga lya Buyindi ng'abantu 8 be baalusuulamu akaba ebiseera ebyo. This is Kingdom TV.